Ibra K Mukasa omulungi yatulaba eno gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako yakatogatako essawena tutunuulira abatutumufu mu ggwanga Uganda. Bwe njogera ku batutumufu tutunuulira abatutumufu mu bika ebyenjawulo: sports, entertainment, social life, politician, abasumba, abasheikh, baimam n'abantu abagwa mu koweryo. Era nga I'm so humble to tell you nti olunaku lwaleero tugenda kubanga tunyumyamu ne Professor Simeon Kaiwa. Ogenda kubanga omanya ebintu bingi nnyo ebimukwatako, okuli obulokole mu ggwanga Uganda, okuli university ye, okuli amatikkira agakubye kokoko oba kodi era nga gali maaso awo mu bbanga etali lyawala nnyo. Obulamu bwe nga omwami, omufumbo, taata, businessman, omuweereza, omusumba, nga professor n'ebintu ebigwa mu koweryo. Negataako mu mboozi yaffe olunaku olwaleero mugenda okubanga omanyira ebintu bingi nnyo. Professor, neesiimye okuba naawe olunaku olwaleero taata. Bameka bagenda okundaba? Abantu abatakka wansi wa bukadde 3. Bannayuganda bonna. Buli anaabanga awulira olulimi lwe tugenda okubanga tuyitamu. Tetulina limiti, tulina limiti mu Uganda naye ate tuyitamu ne tusoba ne tugenda paka internet jekoma. Mu America. Buli internet wetuuka wetatuuka tetutuukawo naye ng'ate ekyenjawulo ekiriwo nti ate wano mu Uganda buli ali ku TV ajja kuba atulaba. Atasobodde tulabira ku TV anaatulaba ku mutimbagano. Umukutu mukwana byalo WW nolukyo temuliza kumanya ebiseera nedda taata nkulamusiza mukama wange. Nange sanyusa nnyo. Obulamu bugamba ki? Bulungi ddala. Muli mutya mmwe? Gye tuli bulungi naffe. In fact bw'ogamba nti obulamu bwo bulungi, definition y'omuntu ali obulungi, it is you. Essanyu, endabika, n'embeera zo. So your true definition of omuntu ali obulungi. Self actualization. Ebintu by'olootanga mulamu bwo nti oyagala bituukire mulamu bwo. So mukyo bulumbi oli mu birooto byo weeyagala mbituukiriza. Amiina. Njagala obuze ku mulungi atulaba. Muli mutya abaana bange? Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Professor, omuntu akulaba olunaku olwaleero, ebbanga lyomaze, I know okoze a lot of interviews. That is print media and electronic. That is mu mpapula z'amawulire, TV ne radio. Nga kwotadde n'abamu abageresa nti bakumanyi. Nebweru eyo everywhere. Njagala omuntu atulaba essaawa eno olunaku lwaleero amanye Professor Kaiwa yaani, azaalibwawa, mutabani waani, maama ne taata be baani, ebisookerwako ebikwata ku muntu. Ndi mutabani wa Yosia Kaiwa, ne Elbaida Kaiwa. Baabeeranga eyo Gomba. Kakati baafa. Nibo baafa ate ne balaamuku mbaleete wano ewange. Nimbazika wane wange. Baafiira wa? Omu yafiira eyo dda nnyo nga kyali mwana muto mu secondary school. Yafiira eyo Gomba. Yafiira mu Mulago Hospital mu biseera ebizibu. Tewaliwo malwaliro, tewaliwo ddagala malwaliro. Obulwadde obuli simple nnyo bwamutta. Bwali bwa pressure, bwali bwa sukaali, nga tewali any treatment, waliwo aspirin yekka mu Mulago Hospital. Kakati taata wange omuye yafiira wano ng'akuze emyaka gyali 91. Kati bwetibwenataniye nga edda baaliko abantu bemumanyi kati nga bansomesa Kasaka Primary School. Disange waweryo? Gomba. Ndi muna Gomba. Katono nesoboka Kasaka katono ning'endekako Primary School. Nimvaayo ning'enda Aga Khan, bagita HHD Aga Khan Secondary School. Yali yabazungu nnyo. Bagita Rockefeller Foundation. Bw'oba ojjukira abaddugavu mwalimu nga bameka? Ndowooza abantu abaddugavu baalimu naye abasomesa tebaali baddugavu. Baali bazungu. Baali bazungu abasinga obungi. Mwafunangamu omu oba babiri.
tugambe nti essomero lino lyali ly'abaana b'abagagga oba abaana b'abantu. Ndowooza si bagagga kubanga waliwo sponsor wali yali mugagga ye Rockefeller. Kanoolekyo abaana b'abanaku nganzi nabo baaliyo. Amina. Kakati ngenda Makan Mount Kampala Secondary School. HSC. Nenvaayo nengende Makerere University School of Fine Art. Good. Nenvaayo nengenda USIU liri Kenya eyo. University liri Kenya eyo. Okay. Nengisoma nensomayo ebyayo. Nenvaayo nendyoka negata ku University of America. Okay. Biri namba. Nenfuna ebyenfunyeeyo. Kakati nendyoka nkomawo. Nentandika wano University gye bayita Kaiwa International University. Otambule mu lugendo lwaki? Njala tutunulire okusoma. Before expounding Kaiwa International University, wagitandika mwaka ki? Okutandika ddala okutema ebivunike lyasooka. Nga kuba registered. Agikana 2006. 2006. Netambula nga nzimba nfuna ssente. Nkuŋŋaanya ssente mu ngeri ey'omuntu omu. Wanga the director nzekka. Okenda mukyala wange tulwadde co-director wange mukyala wange. Okay. Then okutuusa lwe yali yafuna interim authority. Okay. From the National Council of Higher Education. 2013. Kakati 2015 nefuna obutuuze mu Uganda nga accredited University of National Council of Higher Education. Thank you. Ate at the same time nali ntambula emabega eyo university endala zinasomera mu eri nga nazo by online whatever they were also zisomesa abaana. Okay. Kati after some time nabera accredited. Nabali nibasaba balete gundi zaabwe curriculum zaabwe bazeta netuzitwala mu National Council of Higher Education. Kati tulina ebiti bibiri ebya university. Waliwo religious line. Okay. Christian line. That is a theology. Good. Waberawo n'ebya bulijjo mu Kaiwa International University. Kati zombi zitambulira wamu by MOU. Okay. They have got a combined certificate. A combined education. They will get us work eri abantu. Thank you. Because this university is international. Thank you. Njala tutunuulire ekigambo professor kigambo kinene. It is a broad word. But mu bumpimpi omuntu andaba olwaleero would want to know you a professor in what field? Field of soccer. Nali professor. The professor of the supernatural. Either nze nsoose obanzo bwaba asoose in the whole world. Okubeera professor of the supernatural. And that was given to me after lecturing in certain university in America. Okay. Then I was able to achieve academic excellence. Obeera okulonda kubululu mbaana abayizi nofuna hone ne banonda nga best lecturer of the year mu bazungu. That's good. Ninga nze best lecturer of the year. Akati bagira kulabanga. How many blacks were you? I was the only one teaching. That's great. The only teach. All of them were white. Good. Yeah. Okay. Njala tutunulire olunaku olwaleero you a professor. Oli musajja wa Katonda. Oli munnaddiini. Oli muweereza. Eddiini mulimu ebizibu bisagala kumpita munnaddiini. Lwaki yala kuyita munnaddiini? Ddiini waliya ebintu ebimu line gyetambuliramu gyesitambuliramu. Ddiini erina ebintu byayo byetambulizaamu abagikiririzaamu ebireeta omuntu omu okwakanya omulala n'okukyawa omulala. Okay. Nolwekyo nze sina ddiini, abantu bonna mbaagala. No matter. Katoliki, Baprotestanti, Basiraamu, tebalina whatever ddiini. I don't care about them because sina ddiini nange yentwala mu bantu. Wabula I'm a follower of Jesus Christ. Good. Following Yesu Kristo. Okay. Yeah, nolwekyo sina ddiini in the sense of munnaddiini. No.
Someone would ask the following question, still about your bio. Professor Kayiwa, mufumbo, amaze mu bufumbo bbanga ki? Nja kusooka kubuuza n'emyaka emeka. Lwaki omubuuza ebintu bi private bwe? Leka nkubuuze kyoma. Emyaka gyange amazima go gali nti on camera simanyi myaka gyange. Otogimanyi? But I'm a mature adult of sound mind. Olimbi. Ngati tugende maaso tutyo. Nikakati nze n'emyaka mu bufumbo 38. Good. I celebrated recently. Good. Which means you might not be, or you might be my son. I'm your son. Okay. Jatunone waliwo okugeresa okugamba nti omusajja omuganda tabalirwa nzaalo oba tabalirwa abaana. Would you mind to tell the public how many children you have? Kansokere ku adopted. Wanga ya mukulu. Yeah. Gwenza abaana bali adopted baagala nnyo nnyozi. Wanga mba omutima gwange gubaagadde nembazaala. Niyo omwana atali adopted. Nga ozaalibwa nga sigenderedde. Oshobora chenga nyali adopted. Yeah. About my choice. You choose to have that person as your child. Definitely. Not for me, that one is the first one. Kacho ibamita Harriet Mufumbo. Okay. Harriet Mulongo. Kakati then omwana yazalibwa nga wange naye musamu yakitibwa. Namale namuzala nga kyali waddalu nnyo nga ndi Makerere. Mu youth age. Youth age. Abana bali mu bufumbo bali bana. Good. Tulina Aaron. Nobera Mary. Noberayo ne Deborah. Deboka. Okay. Thank you so much. N'abalala bangi. Wali abali awo bekwesawo. Abona bana bangi, they are adopted kids of mine. That's good. Okay, njala tutunulire otandika ddi obuweereza? 1977 December. Before expounding obuweereza, abantu bonna nga batandika obulamu bw'ensi eno, besides education, wabeerawo abantu emirimu gye bakola. Wasooka kukola mirimu ki? Nali musomesa mu secondary school. Okay. Nasomesa ka World Kampala. Ng'osomesa masomo ki? Masomo ki? English, French, literature, fine art. Good. Okay. Literature in French, literature in English, and fine art. Okay. Then nasomesa ebyo. Nasomesa ku World Kampala, nasomesa ku Ologoma waliyo secondary school yabeeranga oba ekyalo simanyi. Nasomesa ku neyo byalo eyo. Okay. Kakoma wawa byi. Na wano nisomesa at that time nisomesa Wampeewo Yesu Kristo yandabikira. Wampeewo Intercaste Secondary School. Good. Omulimu gw'okusomesa tugutwalanga formal job. People waliwo abantu emirimu gye bakola girali formal. Tewakolayo any job which wasn't formal? No. Sikola natandika ndi muto nnyo kweza Katonda. Kubanga sisobola nali sinaba kwezimba mu bintu bino nga byokola gwe byokuvuba ebyennyanja n'okutunda chapati. Tebiri fome ebyo. Ebitekyakisa magezi. Yeah, of course. Maanyigo na budde bwo. You're right. Yeah. So how was the payments? Very little. But I think it would be a lot because omuntu okufuna 500 shillings a month. Because abanga nyingi. Mninga zikumaza ku mwezi omulamba ngo. I think zali nyingi nga currency tena nafuwanga operate. Yeah, ndoza dali 500 kwa dollar yali 7 shillings. Eza Uganda dollar emu. Kati yekanamye eri mu 13,600 n'omusobyo. Mwecho zali nyingi nnyo. 7 bazamu mu bitano 7 zibameka nyingi nnyo. Okay. Nyingi. Njala tutunulire obuweereza watandika mu 1977. At what age? 24.
around it. Emyaka gino 24 tugitwala nga gye emyaka omwana mwakubira ebidongo mwachakalira mwetaaga guidance y'amaanyi ennyo obutonooneka obutava ku mulamwa. It is so fortunate nti ate ggwe bwewafunira calling n'ebina birimuuko nali sikkiza Katonda nga nali ndowooza nti Katonda, to believe in God is a thinking mistake. Ngoloza nsobi kwegonza ekintu kyolowooza n'olowooza ekintu okiyingiramu naye nga kyolowoozamu nsobi. Kati bwe nti bwenalowooza naye nga bwe ntulira kati eddiini ezimu nzitunulira nga they just thinking mistakes. Bwe ndaba facts ezikwatagana n'okusinza Katonda kati naye wabaawo bazigoberera. Kati nze ku lwange nga ndowooza mu atheism nti kiri more realistic, kyekintu ekiriko data, kyekintu ekiri logical, ekina genesis, ekina ne samples ogamba tikati nze something visible observe tuwenzuno wendi ekyo kiri observable, you can feel it, you can touch it, it's tangible. You know, kati ekintu ng'ekyo ekyenzikirizamu kakati nga sifaayo nnyo waginava oba ensi yagiye etya wano weeri si oba how did the universe get here nga sibifaako ng'ebyona. It's not my business. I don't have to think everything. Sina kumala ebirowoozo byonna ebyo ebirina okulowoozebwa, nina kulowooza ebyo byokka byokka ebinkwatako ndyoke nsababinge nga sigudde eddalu. Therefore I did not want to believe in God. Okay. Kati nga sikitegeera until 1977 December nga asomesa awo ewampeewo Yesu bwe yandabikira neneewunya nnyo. Yajjira mu foomu ki? Ng'alabika nga human form naye nga muli katono omulabamu nga angel naye nga alabika kati munyonyola nga bwe namulaba singa Bible yakola ki mundaga tutwamutunyonyola eggwe nga ggwe wamulaba otya? Namulaba nga ali mu human form, mikono, maaso, ayogera ng'omuntu, aliko omumwa okusobola okulya era nali badde nsobola okumuwa ekyokulya nga mulaba nga bwenkulaba naye nga ate mulimu ekitangaala mu ye ekirala ekyenjawulo, si kinene nnyo mufuula nti mpewo oba kiba malayika no ninga muntu wa Uganda naye kumatya nnyo kusaa 12 nangamba ngolokoka okumyawo abantu bange gyendi bagambe nti nze maanyi agasinga muggulu ne ku nsi. Bwe bubaka bwafuna bagambe bave ku bitabo by'ekisamizi bakomewo gyendi nange nabeeranga nabunoolaganga okukola ebyamagero abantu kunabategeera nti nze nkutumye. Ekikulu kye ekyo taali kikkiriza, nalowooza nti ekyo kya birowoozo byange bimbuzaabuziza birotolooto oba ndowooza omwenge gwe nanywa bukyedda kyeyo nga ndowooza bwe nti naye ngenda okulaba olunaku olwennyini I performed the first miracle. What was the first miracle? That first miracle was like wali omusajja gwe nabuulyako kyendabye. Omusajja oyo nga cousin wa Patrice Lumumba yabazaire eyo nga musomesa asomesa Makerere naawe twali nangamba nti oba walekiddwa Yesu Kristo njala okiproving namugamba nti kikyoyagala nangamba nti njala okufuna omulimu okusinga guno nangamba oyagala osasula sente mmeka. Yali akola mulimu ki? Eri musomesa nange. Okay. Nga yagala ogusingako obusomesa. Okay. Ayagala asasula emirundi 3. 3 times. Nga wafuna alyo kabiri nga matiri kimala. Namugamba nti kale ngena oli headmaster. Headmaster bamuyitanga olebera pulange bamuyita mwede kakati Stanley Semwanga Stanley Semwanga nga beerawo nga ewansi bambi awo namugamba amuwe ebbaluwa nawayo ebbaluwa eya resignation ku mulimu kye namugamba ebbaluwa ya resignation ndabe faith yo kubanga yekolagana ne Yesu kwe nalabye genda mu faith nolwekyo ndaga faith yo bw'onaagindaga nange nja kulaga amaanyi ge
Nyakulaga power nature anti andabikidde. Nagenda and within about 20 minutes nalete bolonga he stamped I resign as a kumulimu. Ate nga tanaja alaga tana mulimu gwafunye mulala. Naye nga alekulidde. Okay. Akati nze namugamba ekyo kyakukiriza. Nolicho nankampulage amaanyi ya Yesu Kristo. Nobo mukiriza asanyuka nako ekintu. Olwokubiri olujja genda mu town. Oyimire ku post office. Kampala Road. Ojja kutuuka awo. Osangayo omuntu. Akoneko oyogere naye. Ajja kuwa omulimu gw'onakola immediately. Olyoka otegeere nti alabye Yesu Kristo. Era nsupporting ebigambo bye njogera. Era nange ndi muweerezaawe. Okay. N'akikola. On Tuesday. Bwe yatuukayo. Post office. Yayimiridde awo mukwano gwe yali amaze emyaka 3 talaba. Namukona ku mugongo. Nga bwe namugamba. Namugamba nti nebebuuzaganya nebasanyuka nnyo. Namugamba naye mbadde nkunoonya this morning nabadde mu dduuka lya Greek ambassador mu Uganda. Alina engatto edduuka ly'engatto yali singa obulina ebiseera ekyo wali libeera wali ku yaadi wali yaadi oba mugitegere ku yaadi awo Ginger Road. Waliwo ekizimbe kiri awo petrol stations awo baliyitanga International Traders. Okay. Kakati yali biggest shoe shop mu ggwanga. Namutwalayo nafuna omulimu ogwa manager w'edduuka eryo oba general manager. Immediately ne bawamako ne advance nga tanakukola. Ne muwona emmotoka okumuzaayo ku mulimu n'okumukomyawo. Bwe bityo obusomesa n'abwabulira. Immediately n'afuna omulimu nga gusasula 3 times. Yasanga nsomesa ali ku birogoma. Ngibwana nange nali designs. N'akaaba amaziga nangwa mu kifuba mu classroom nga nsomesa. N'akaaba nti kati ndabye Yesu Kristo. Kubanga ekyo sikiraba ku mulamu gwange. Thank you. Okay. Awo kyatandikira. Onatandika awo ekisobozo kyaŋŋamiti nja kubeeranga naawe okola ebyamagero. Abantu ko nategeera nti nze nkutumye. Awo olunaku lwennyini bwe yasooka Yesu Kristo lwe kakasa. Ekyo ekisuubizo kyansuubiza. Kati awo bwe kutandika okugamba nti ndi determined kakati Yesu gy'ali ngenda kubuulira Yesu Kristo. Nitandika okumusuubiza ebintu ebimu. Sigenda kwagala bawala. Be nali njagala mu kiseera ekyo. Sigenda kunywa mwenge. N'ogunywa. Sigenda kunywa sigala. Yalampa omukyala atali bikola ebyo. Byo omwenge ne sigala wali obinywa? Nnyo. Nga nywa beers nya buli lunaku. Nga buli lunaku nywa bia nya? Ne sigala packet nga mmeka? 4 per day. I was actually a chain smoker. So sigala ono wamuwulira nga omunywa owulira ntyo ku sente ki? Owulira mu confidence. Omukka guli nenkola byokola biti byamalala. Ng'ogufuwa ne guyita wano ku nsonda y'omwana. Kiyitibwa n'okufuwa kono bwoti nga genda gulinya akawookaako ng'owulira ddala ng'awo aliyo wonderful person. Kwegamba ng'owulira ensi yiyo. Ate nali ntuuse point to smoke a pipe ali nkituuseeko. Omusawo yangamba nti bw'otasmoking a pipe amawogo gajja kukola ki? Ufa kubanga sigala ta filtering bulungi ki gundi buto bwa gundi bw'omukoogo. Can you imagine buying a pipe and wherever I was ku desk yange kuliko pipe ne ashtray kyensobola nkugulanga amaze ofuna omusaala gwange a new ashtray. There were many ashtrays around. Nazinyumira nnyo nga nze artist. Beko tatatata. Unyumya n'emikwano gye nokola ku bwoti. Akavuako. Nokalaba nga kasammuka kuli. Neddala eri abantu bamuwalaze n'omukolye kaka. Gwe yanya kusigala. Njagala tuwa experience yo. Ani yawandiika theory ya nti sigala onaateebwa mu zino engalo ebbiri n'atakwatibwa bw'ati? Eyo simanyire ddala naye sigala okubuuza kigambo kya professor. Sigala yayiyizibwa eyo mu China. Kakati yali taaba baamukozesanga mu kusamira.
kakati nga banywe bamunuusa bati ne bakikosa ne bayita emizimu abutabula ku bwongu ati ne bayita emizimu kati emizimu emichina kakati ekyo ne balowooza nti kibakoledde nende nga ndowooza nti osanga obutwe obuli mu kikola kyataaba kikyabutabulanga obwongo ne balowooza nti balabye bakatonda. Nikon, that's how it started, and then it was internationalized. China bali banji nnyo ensi yonna yagendanga mu China okutradinga kubanga China banji nnyo, America nga gyegenda netunda ebintu byayo. There were very many people kakati because of that nabeera internationalized, but it's itself nonsense. Thank you. Okay, omulungi atulaba yonna gy'osinziira okubanga otulaba tuline Professor Kayiwa. Tutunulira ebintu bingi nnyo mu bulamu bwe obuweereza bwe nga kwotadde n'ettendekero Kayiwa International University. Bingi byogenda okubanga omanya. Professor, njala tutunulire obulokole mu ggwanga Uganda. Butandika mwaka ki? Ani abuleeta era butandikirawa? Waliwo abalokole abatandika mu 1936 nga bakulemberwa omugenzi Simeon Nsibambi, taata wa Prime Minister Professor Nsibambi. Kati abo basooka okubeera abalokole kubanga yagenda ku lusozi eyo n'alabikibwa Yesu Kristo n'akomawo nga tayambadde ngatto n'abulya ebbanga lyonna lyeyabuliranga nga tayambadde ngatto atambuza bigere. Kati obulokole obuyimba n'oyibolo tukutendereza gye bwatandikira ne mujjamu ne bammondo abakuŋŋaanyanga nga bali ekawempe nabana bakuŋŋaanyanga ku Anglican Church ono Cathedral abo bayita abebafu abakivenjere ab'ennaku zino bakulemanga kivenjere n'abammondo abaali eri. Kati ebintu bya bulokole bwasooka awo. Kati awo kigambo bulokole bwekitandikira nti olokoleddwa 1930s. Okay. Ndowooza Nsibambi banga yakiyiya n'okukiyiya okulokoka abalokole. Kakati nekigenda mu 60s awo ne tukyazaayo aba Canada ne bajja mu Uganda batandika Full Gospel Church. Okay. Kakati netuvaayo eyo ne tugenda mu 7 Uganda yakyazayo omusajja nga tunakulokoka tukumanya bamuyita Reverend John Obilebo. Alina Nigeria. Yali Nagana, yali controversial omuntu abamukkiriza. Ndi professor n'otuze sigenda ku bintu ebitaliko fact. Omuntu ayogera ekintu nga tekiriko data. I can defeat it, I can fight it with logic. Mbulira akakubo kikoyiseemu okukituukako mbuli lwaki omuntu oyo muyita bwoti. Kati bwati ombulidde kitegeeza nti kyogedde gwokiyiza era tikirimu namagezi. Sigambi nti tebyabibogera tebiri magezi. That's how he was opposed. According to me, he was opposed because of jealousy. Jealousy leetandise okubeera mu bantu abajja abapya nga bana abakadde bopozi nga bali abapya bazinga bolaba. Kati ensi zaali bbiri, Bakatoliki bava n'Abaprotestanti bava walala n'Abaorthodox mu sitindala. Kati politically waliwo opposition conflict mu madiini okugezako kulwanagana ani anatwala abantu ba Uganda bonna ne babeera mu ddiini ye baliko balage abantu ba donors abweweeru ekifaananyi ekirungi babuwe ssente abamu bagaggawa eddiini yabwe gaggawale obyekulaakulane. Kati byatandika bwe bityo. Kati then ebyo revival yaffe yatandika 1977 Yesu Kristo okundabikira nga bwengambye. Kakati ebintu ebyo ebirala byabo Reverend John kulako really nti ono olaba ng'akomyewo bwejja mu 1980 1988 or 86 naye yagenda okutuuka nga zamaze emyaka 10 nga Yesu andabikidde nga nkola ebyamagero. Njagala tutunuulire ekkanisa z'ebiwempe zitandikirawa, ani azitandika? Nyiro zange zitandise okunyiriza ekiwempe. Okiwulira? Mu bwongo bwa asi kiwulira nekola mu ngeri ya psychology. Muyokojo ekintu bw'ojjukira ekintu nojjukira nga mwabadde ku lumbe muli ennyama.
mudamu nginjale kuluma genda kulya ngo uliye lusulayo nenge sicho wano wetuli watandikirwe Kiwempe mu ggwanga Uganda era nze kitandika kugamba yakigula yali mama wange mama mchala wange bamita Julia Lule kakati abantu bajja bangi ngamaze okutambula eyo musaya Idi Amin ngamaze okubera madini kakati ali ngenda kiro tambula kiro kubabulira enjira abantu binjalo 77 kati awo mu 79 ngawe avuddewo kagamba kintu kyalimba subiza ne kitukia abantu bonna ne baleka bajja bana bagamba nti Idi Amin ajja mu April 11th 1979 you prophesied I prophesied yana njya kuba ku midnight April 11 1970 was your prophecy public or it was you spoke it to the public everywhere I went I mean te aina bulabe yakutusa nange simanyiru akiti yantusa ko kintu kyonna ate gwali mulimu kwe kutta abantu ninange awo ntegeera ndi Katonda jali so no gambe nti wakuvaako mu gwokuna buli natukanga oli abantu 10 oli abantu 10 ngamba kumwanya ngamba gambe kintu timwe alikajja kuvaako nganzuka usiddayo bwentyo neti yantegeera simanyiru akiti wantegeera obubaka bote bwatambula nnyo wona wagwali butambula buli mukina wasa yanti bwatambula nnyo bwe yavaako nezija wano nitandika wano fact sinze natandikawo abantu bajja banoonya bunoonya naye simanyi wano ogenda nakubeera kanisa abantu bajja banoonya omusajja abadde agenda kule byamagero kati nali nekwesinga sibabulya gyembeera niwali abantu abanda balaba batyo nga bayitawo wano nga nze simanyi tebandabye nenge kulaba abantu nga balima emanju ebweru ennyumba yange bona balima bayera ki bakazi banyi nga muvuddewa tihati tubadde tukunoonya ebbanga tutubulya kitujobera nika tukuguddeko tukuzudde kakati awo ne bajja bangi bonna beeri bonna bawulya nga mpa profesi eyo ya Idi Amin ne bajja bangi nnyo era basooka wano nga tokyali space bala mu nnyumba nintandika nendaba abakazi bali otambula bali mu luguudo bali balugwala nga beetisa ebwempe ku mutwe nengamba ndowooza naali badde ntwala awo ebyo kambikozesenga ki nga kyaki wana ali ndose mu kirooto nga ndina Yesu Kristo nga ndi mu Kiwempe nga bayite abantu nja kubeera bajja kujja bangi bakugoberere nenze nja kubeera mu Kiwempe mu congregation eyo nga tebandaba negenda obulenji kati because of that vision netandika ekintu jala tunulire watandika n'abagoberezi bameka mu nyumba wano mu nyumba then ne mu Kiwempe so kati tunulire mu nyumba bali bameka roughly nzenzeka gwe weka ndena linegoberera andi lewo natandika nga mpogana nzeka ndena linde Yesu nga mpogana nti era nga goyino mubuulira abantu nga bw'omulabye praise the Lord hallelujah praise the Lord nga mpogana bokuganya so wayina amaloboozi abiri eri wanika n'erikakanya omuli omulalu wano njala tunulire kati abalowooza nti waliwo omulalu ne bajja mpolampola basatu bameka bakumi yatujjula mu Kiwempe walina bameka wano ngera bobeera makanisa ne bajjulya ddala nnyo nga tebajja aweera. Thank you. How do you acquire this land gwe tuli olwaleero era we watandikira ofuna otya ettaka lino? Okujja wano nali mbeera ku Kampala gavumenti bevaako nenzija wano n'okujjawo banzaalaawo ewabakuli ebukojja kimu ewabakuli awo omwami Ntulume abeeraawo we nakulira nga nkuzeemu secondary school ebiki kakati awo bwe nali nendoota emunyenye ng'ejja Emmengo ninga bakazi wange the next day nalose emunyenye ng'ejja Emmengo katukitunulye tulabe naga twagala kulaba nga tule emunyenye eri ku ggulu ne tugigoberera nejja netuuka awo oluvannyuma neyiwayo bikibona omu awo waliwo omuyimba gwali awo nimanya nti wano wengenda okukola ki teeka amakanda kakati niŋŋamba mukazi wange nti wano waani ko ye koze amanyi nannyiniwo kati nagamba mukwano gwe mutabani wa mwami Mulindwa yali nanyiwa wano bamuyita Ntanda nagamba ayingira njagenda ŋŋambe Daddy
ninyingira mu nyumba bali mu ne bagamba kati wano wange mufulume bwadde omwezi gumu ne bafuluma bwe batyo n'ekisoboka kati simanyi ennaku zino Yesu babanga akyaliyo kisoboka takyaliyo kati no ningamba nti ngenda kubeera nembeerawo balina bagenda kakati bwe nabeerawo bwe yajja nangamba beerawo ddala wano olusala olisasulawo nangamba nkwadde emyaka 10 that's from 89 up to 9 up to what 89 up to 99 emyaka 10 gino nga gyakusonda kasente kakubawa oba kwesetinga kugenda walala 10 ajimpadde from 79 to 89 nga nina kusonda sente nga ina kubeera bwere nga sisasula ne sente nemu nga mpeza kato olwe 10 bwe liggwako basasule nampa emyaka 10 eyokusasula kandi nsasula emyaka 10 nimala 79 nga maze sente ezo bonazimalayo naye omwaka ogwo yafiiramu teyagenda na bbanja lyo kubanga kyali badde kibi ewa Katonda ne abantu bennyini abo family bali badde bankola bubi bwena oli bwafanga sinama kumalayo bbanja era mpaka yali afudde idwala nnyo niliko ebwerwayo nenga yabadde nnyo nga mulema asanyala ali mityana kati nga alanga ibirango njagala nnyo alanga ibirango ndiddawa bwenatuuka asanga ibirango biyita ningenda ekiro nemukwatako nokusanyira ku nebuvaawo dakika eyo natambula nadduka emisinde njala kati kwolwo impact nabeerawo until he died. Professor, bw'oba ojjukira wagulawo Simoni mmeka wano? Ntono nyingi nnyo museera ekyo. Nimi nagulawo milioni 35 asitumu ezaaluli oba ezaaluno ezulu 79 okuva mu 89 79 nasasula buli mwaka. Okay. Nasasula 34 million ne mugatyamu emu eyakasimu akasimu nziba 35 million appreciation kati ika 2.5 wano tudde ku ika 2.5. All right, omulungi alaba tuli ne Professor Kayiwa Simeon, CEO, Director, Chancellor Kayiwa International University. Byonna kuye nga bwe mbimenye ebitiibwa ebyo. CEO kijemu. Ndi Director. Ndi Chancellor. Ndi Owner. Thank you. Gwe ng'omuyivu Professor. Enjawulo eriwa wakati wa CEO ne Director ne Owner. Ngitolaba waliwo ba management group jowa. Wali vice chancellor. Yeah. Yatwala kiki university. Mateeka ga university ne company was na kubeera busityo. Kati obeerawo neki ne university secretary. Kati abo bakulembera abakozi abalala ndesibeera on a day-to-day running of the university. Thank you. Njala tule Professor, nga tutunuulira eddiini y'obulokole oba obulokole mu ggwanga Uganda. Gwenga pioneer w'obulokole who is still living. Njagala tutunuulire basumba bameka oba baweereza bameka abayise mu mikono gyo. Mukiseera kiri unalinga nga nkulembera ebibiina binatandika nga National Fellowship Born Again Churches. Nalekera kukikulembera about 10 years, 20 years ago ndowooza. 2000 about 5 awo. Ndabona nalekera ndowooza. Nali ku list y'abantu. We had more than 30,000 churches. Churches ezisinga obungi zaava wano zonna naligambye zonna ez'abalokole wabula ezimu zaavaamu ezo zaaliwo edda. Okay. Nga Full Gospel Church, ina Full Gospel Churches. Ne Elim Church, ina Elim Churches. Ne Redeem Church yali ya Reverend John. Erina ki abayo. Nina amatabi. Kati ne ate bonna in the end balinako wanga taba kulembera kati nakuzitu mu kanisa akamwa kwago bavudde nabo ate wano kwadde nga kuleba kanisa ezo. Nwadde n'abamu nga
kepisi ne yava wano tiyava wano ne yano ejanga ne muyamba kutandika kanisa to get the basics. Not the basics only, even supporting. Thank you. Nagamba kubifana bino ebiri mu church yabana ko bazokusaba utali wero sonde sente ofune sente ezo otandike kanisa nagenda funa $1 million plus naguleta kawali. I mean, in the beginning, actually, it was me. Yeah, muyamba. Thank you. Professor Njagala tutunulira. Amakanisa gonna. Wegamba sagala gafula nti nze nanyinigo. Ola ndi mukwano gwawe banda banga tata wawe. Webale nnyo. Ekyo ekigambo kye mbadde njagala okuwulira. Good enough okyogedde. Olunaku lwa leero njagala tutunulire question eno. Njagala ogirambulule. Si kiwanvu nnyo but mu bumpimpi omuntu wayinza okukitegeerera. Professor omuntu bwakeera ku makya n'agamba nti obulokole mu ggwanga yafuuka bizinesi. Nasoka gamba kati nga professor. What's wrong with the business? Nothing is wrong with the business. Because buli agitandika ayagala kulya na magoba ge kudda. Business eyinza okubeera y'abantu era eyinza okubeera ya Katonda oba ey'omuntu nga Katonda yakoze business eyo ng'ayita mu bantu ng'ate abantu eyo mu business obwo mwabaliisiza okitegedde tekiwali kikyamu ku ebyo kubanga era ogenda any church any mosque abakulembera ekibalyako bibiweebwayo business yaki ya mukama era abantu babiwaayo tithes Yesu yagamba atya nti mulete bimwe 10 nebiweewaayo mu nyumba yange mberemu emmere ani agenda kugirya beba bakoze eki business eyo okitegedde kingamba therefore that language eri cheap nnyo y'abantu. Is it malice? No, it is totally it's mistaken thinking. Okay. Thinking mistake. Thinking mistake. Abantu bangi balowooza si bituufu ningeera babigenderako nokubiwandika biwandika ne babijajamya wonna. That's a thinking mistake. Omulungi atulaba at the same time waliwo abamu abafere singa wadowulensi kyabafere naligambye awo tulaga professor obufere bwo bukyamu awo tulaga omulungi atulaba tuli ne Professor Kayiwa ye muntu omutuufu okuddamu ebibuuzo byonna bye muwulira era agenda kubiddamu byonna nga bwe muze mubuuza ebibuuzo bino emitundi gyonna. Professor njagala tutunuulire olunaku lwa leero watandika church eno bangi bayise mu mikono gyo bali mu buweereza batransformize obulamu bw'abantu bakyusizza ebintu bingi nnyo barestorinze n'essuubi mu bantu. Olunaku lwa leero Professor balesere sente mu ggwanga. Thank you. Good. N'emirimu mingi kikoze ki? You're right. Giweereddwa abantu through their work. Njagala tune Professor bwe bukeera ku makya n'entandika church oba n'otandika church abantu ne basonda essente ezo mpola ne bagula ettaka. Bwe bagula ettaka eryo ettaka lino ku lunaku luli olw'okuligula nti endagaano eno ekolebwa nti gundi aguza gundi ettaka lino liba lyani yakati ekyo okunaateebwa church ekkanisa ba members tebasobola owners ba church dozo omanyi byofuzi omanyi amateeka of course kati amateeka kitegeeza nti buli kintu ekitandikibwawo kuteekubeerako owner akisayiningira era on behalf asibibwa mu kkomera in case kakati nga waddewo ensonga yonna nti kati tutuweeza abantu tebaatwala ekyaki yonna abala bajja kudduka buddusi ono bamusibe kati oyo mu mateeka teeka okubeerawo ali responsible ali accountable to that church kakati omuntu oyo taba mukyamu kubanga ne bwogenda okulonda endiga oba nolonda ente ezo zibeerako nannyinizo ente si ze nannyini
za kiralo nkoto zikibeeramu nkoto kibudde wabawo nnyini teri kiralo oyo yaba ne vision esobola guiding ente zo naye singa buli omwana abeera nga ya guiding ente buli omu n'agamba nti nawe bulya bwoti nga endiga buli omu bulya bwoti kola bwoti vision yeyo tesobola kubeerawo n'olwekyo wategeera omuntu alina full authority ku kanisa gyakulembedde kati omuntu oyo tuyinugamba nti waweene kayanja ebirimu byonna mu kyaki yali accountable to them in case of anything yeah oba ogambye sirwadda oba gambye bujingo yali accountable to them to those things era wano ujenga bafune ebizibu faba omuntu muyambako buyambi naye nga yenanyini ki kanisa eyo kandi olukyo kati njogera nga professor sogedde mu language ya muyaba media ni omuntu asobola okubeera ne kanisa nga yekenyini yenanyiniyo nga ina administration yayo nga yerwanning sente ulidde nga si yarwanning esente si azitambuza ngekanisa emanyi bulungi nnyo nti arwaninga sente azibala n'aziwa mitendera egy'enjawulo n'okusasula emisaala n'amazzi na biki muntu gundi yalina obuvunaanyizibwa buno kati endowooza y'abantu balowooza nti ekkanisa esente zibeera za musumba oyo tekisoboka nze abaana bange bonna abasomi nembeeredde kanisa si ebaweerera n'akamuwadde tesobola kubaweerera wala mikwano gyange bampa ku sente privately nembeera abaana bange sinagenda mukanisa nga omwana gundi bamugobye sisobola kukikola ekyo because the church is not like that ekyo tekirimu bintu ebikolebwa mu kyaki ekyokubeera abaana bange thank you professor nekyokungulya emmotoka tekirimu njagala tutunuulire awo wennyini ku mmotoka wetubadde tulaga are you on social media WhatsApp yekka ebirala tobiriko ku social media wabeerawo okugereesa oba emboozi ne bakuba ekifaananyi ne balaga nti emmotoka ya pastor ne balaga Lamborghini ne balaga eya mukyala wa pastor Bentley Chrysler oba Benz ne batuleetera omugoberezi ng'ali ku bigere golowooza president wa Uganda asobola okukola nnyo ekisusse buli munnauganda n'abeera ng'avuga emmotoka z'avuga kati katukulandikirawo kakati ekyokubiri njawo kutegeeza nti mu Uganda ekibadde ekikyamu ekifudde mu Uganda ye logic mu philosophy kyekintu ekijajinga ebigambo omuntu byakoze era byayogera olina okunyinyola watuuse ku conclusion yeeyo nti pastor ne mmotoka eri expensive nti yagijje mu kanisa wayise mu kkubo ki wayise mu mitendera ki okakase nti emmotoka eyo tekyabadde kirabo owulidde ate omuntu ali most popular mu kanisa bamu ebirabo pastor ne mukyala we ate n'ebintu byetukola mulimu ebyamagero ebyamagero bitufuna tebiva mu kanisa no ebintu byinina for example mmotoka zenyinira zange ngenda wantu wali nesanga president gundi alina ekizibu nampita nampeeza ennyonyi nengenda mukolaki ekizibu nekivaawo nakugondomulako ekyuma ngogamba nti noyite Kampala bagamba nti wuuyo yakoze eki kati ekyo nno bw'obanga tomanyi kyavudde sirika wonayogera ojja kuba musiru tugamba oyina n'obwongo bw'abantu by giving them a false belief a false belief kitegeeza ekirowoozo ekitaliiko basis kyoyiyiza n'okikuza as if it is based on reality. Kati n'olwekyo bantu bajjo babadde victimized. Ebigambo bino byenjogerako pastor biwulira naawe? Mbiwulira nindi professor mba ntambula njajinga si society.
Okay, yes, thank you. Professor ngatuvuddeyo njagala tutunuulire eddiini y'obulokole oba enzikiriza y'obulokole lwaki eri hit nnyo by scandals, sexual scandals, monetary scandals n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Not njigiriza y'abalokole, human beings abali mu Uganda bonna bali hit by the same things. But you, no don't I think that everybody supposed to abamu bali mu government omuntu wa government asitali supposed kubeera corrupt, of course, ulidde abalala muzadde wa muntu bandite bangi abaana bano bazaliddwa nga taata we yamuzaddemu omwana nga ddiini si ddiini yamuzaddemu nga taata yakoze ki yamuzaddemu omwana. The teaching of Christ is pure and holy. Human beings are the ones who are running the teaching of Christ. Kakati here and there wabeerawo bafere naye kakati mu bannamawulire muli mu ndowooza eyagala okusaakiriza okusuddiya okujjubisa omuntu nga yalumye embwa kyoyagala kyokka. Ate abagundi abamu abannamawulire ba agents b'amadiini agatayagala kubeera competed with. Kakati nolwekyo kiba kyangu nnyo abantu abo okwogera n'ekintu okuwandika nga bayiwandiise nga motive yaabwe bajjewo kino ekipya ekijja on behalf of the religious masters kwonoona. Naye nga nze waliwo abantu abajja wano mu madiini amakulu, abantu abamanyi abamadiini abawala ne bandeetera abaana baabwe abaana babakulu nga sijja kwogera ekkanisa kini nga vika yazadde omwana muki muwala we. I've seen that. No nga priest in another church nanti abaana bakiki omulala nti ate reverend pastor yalwadde siriimu nembasabira esheik naye nze ndi muntu mulamu siboogera. Abaana abo baba baagala kugenda mawulire babyogere mbakubirira nga don't destroy a church ebeza gwanga lyaffe ne muzikiti weza bangu lyaffe sibakiza kufulumya bigambo byabwe. Kakati bwekitu ebintu byabigambo ebisenga byaligwa ku mufere nga ndi mufere nalibadde nyono nyegwanga. Thank you. Omusumba Augustine Iga abadde n'okugezesebwa kwa maanyi of late. How have you helped him? Iga yawano nga bwabula olukola na baba wano. Okay. Nayogerako naye ebbanga era singa nfuna kabanga najja kisinga okwagala ennyo siiga kukola ki kwonooneka oba kubonaabona ebintu ebyo kujja ne tumuwa ku magezi singa asobola okujja nja kumwagala nga taata we mu kyama nga sikitutte mawulire kukyewaniyamu era benyamba nze sibeewaniyamu sibule na muntu ti omuntu gundi zida muyambi no ebisuyoga nkola ya dini ya Busiraamu guno bagwaye guno tegwina kumanya ewe bale nnyo kukyogera oli musaamu. Yes sir. Mukama yibazo alhamdulillah alamin ekyo kituufu nnyo kyoyogedde. Kakati mukama kumukisa kudizeewo kyenjogedde kyenjogedde ekyo kitegeeza ki bakwama bajja kunjira jinga abapuliza alhamdulillah alamin kitegeeza ki kitegeeza ki kwanda kulya mu Basiraamu ebyaka yena miramba bandi otyo kujajinga no kakulya Basiraamu bakulu nnyo gyendi kubanga tata wange yansuulaawo wakani yamwavu agaba ngeze gende ononye wona apangisa kusako nebyeza kaongeza ngamaze okufura kiki ekifo kakati bwe tuka across the road nga ntambula simanyi kingira kukola najja nagamba omusajja oyo yali awo omutajjuma Kayemba nti ono omwana apangisa emyaka 13 apangisa wali nyimeza okupangisa nze jamutwala abeere wange nawandika emikono waggulu agamba Allah akbar nga yebaza Katonda Allah wa amaanyi Katonda wa amaanyi nantwala maza gaali ku muti
Nikasi kange ako ekali watula ku gali ku muti waliwo nabennaku zina batamanyi muti gwa gali kyekyuma ekiva wano ku mutto paka ku mayembe gwe bayita omuti ewaabwe nenkulirayo emyaka ena miramba nga buli kamu akankulira byonna ne sente zonna nga zimpa kibola ngabiranye abaki abeta kati n'omuntu oyo ndaba ekikola lwakubanga yali atya Katonda kati n'olwekyo nze kyemuta kugamba nti mbadde nzukira taata wange kyebudde njogera ekyo yafa yabeeranga yasulanga Lukasa ne baganda bange gye bali eyo e Masaka. Thank you Professor. Njala tutunulire nga tuvudde ku musumba Agasiniga tutunulire omusumba Kiwedde omujjukira wajaba wano bonna bava wano embeera gye yayitamu yonna ey'okugezesebwa lwaki tewamuyamba neka ankubuulire buli omu alina byakkiriza nebitakkiriza omuntu omuyamba nga ekintu ekisinga okubeera number one mu bintu byonna singa omuntu oyo abanga ali ready to accept help kakati that belief in you omwe help yemuyamba si gwe kwogera naye Ubusiramu tukiyita okutola nniya okukkiriza nti ngenda kusaba omuntu onagira kunyamba wanga ajja kunyamba bwe wananyamba kangende gyali bwabanga akikkiriza omuyamba nekigwayo nekigwa ne wanga takkiriza asigala nga agenda ku bibye naye era musaasira nnyo mu ngeri gyalimu ne mukyalo wabeera wano buli kaseera mukyalo najja nandaba wano buli kaseera embeera za ebintu bye malala galina stand ya musajja mulungi bajja wano zafukamirira Kiwedde yasembayo ddi okujja wano nga tebana kukwata ebyo akati nze yali nga ampanya ekitibwa bulataba wa kitibwa nenze ampanya ekitibwa naye malala ago gamuliitinze to a nowhere land. Abantu bangi bayiseewo wano n'omusumba Solomon Male yayita wano nonkubadde nga ekwes waliwo nga yakabewa Kakande yajja kwanuka ttini yali azze kukola ki kumulopa Kakande yali azze kulopa Kakande wanga nze nali chairman wa National Fellowship of Born Again Churches nga nze nkulembera ekibiina ekyo kati abantu kajja bagenda okulopa ensonga so yajja kulopa oli yakyekyamuleta naye teyayitako wano in the sense of me being his pastor naye nga mubalange endiga yange kubanga ebiseera bimu abeera nga afunye ebizibu ebyamaanyi ajja wano nemuwa amagezi nemuwa n'obuyambi. Musumba Male agamba ye musumba atalina church eyiye atambula nayo mu briefcase. How do you define that? As long as nga weereza Katonda wali abantu bangi bendaba nga batambula ku nguudo nga babuulira enjiri eku street nga yesikaniza babuulibuulizi nga bwe bawulidde mu mutima gwabwe osanga wali omungeri eyo bakyasobola kuyamba. Thank you. Okay, omulungi atulaba oli ne Ibrahim tuli ne Professor Kayiwa era nga tuli mu kunyumyanyumyamu ebintu ebyenjawulo ali mu kuddamu ebibuuzo byammwe byonna. He will leave no stone unturned. Ogenda kubanga umanya ebintu bingi. Crossing over to the university. Ogenda kutikkira abayizi oba abasomi. Njala soka tutunuulire okutikkira kuno kwaziri kose endala oba kwa theology zonna Awatandika International University nagitandika nsomeseeyo mu America kati nenfunayo ekirowoozo nti lwaki buli kintu kiba mu nsi ndala n'ekyokubiri abazungu kagamba kuba mubiseera ekyo baali bampa ekitiibwa kinene nnyo ne mukyala wange nga bampa mu California nga bampa floor number waggulu mu hoteri sulako ne Mercedes-Benz because of my education holiday n'abantu abalala abali banwani ya universities zinalanga Arizona ezawa nga zagala zintwale kati bampa that kind of thing nempulira babimpadde naye omuzungu bw'omukkiriza ebintu byo zikizaganya ne Museveni agala sente zonna eziyamba eggwanga zive mu ggwanga lyaffe Misolo lwa nsonga omuzungu bw'omuwa bwakuwa ekintu oluusi kibeera nga gwe atunze your own soul
ayinza kukifugira mu ateeka tekinabali y'amaanyi naawe wali badde osobola okukyefunira n'abantu baali badde osobola okukikuŋŋaanya bakikuŋŋaanyiza ne bakifuna ne bakibeezaawo naye ayinza okufuga n'akwogerako nobeera slave kyotalabanga obeera muddu mu nsi bwe nali nsomesa mu university emugisaa kwogera nga nkowa so much bandi okusomesa abantu bangi bike bingi naye nga bampamu dakika 5 zokka za break 5 minutes only bezigwako nteeka okutandika okusomesa nga nekodda abaana bakomyewo oba mwebali bamulimu omu oba nedda nga nteeka okuteeka kubanga asomesa nekowa so much nebakuwayo 1 hour for lunch and you teach until 8 o'clock at night kati no bakozesa bakuggyemu ebibyo naye kati omuzungu kasalaba nga tokyalina mugaso nnyo nabo si balokole bayinza okuyita ku lanchi lanchi okwo nokuyita ne ku lanchi endala ogenda okukanga weekendinze nga tokyasobola kubeera mulamu kati nolukira nga ekyetaagisa kudduka misinde kutandika university ng'evudde mu Uganda nga tevudde bweru nga ne sente ezitandise zange. Thank you. Tutunuulire the other side of the graduation party which is due this week. Ceremony. Yeah, graduation ceremony due this week. Tutunuulire the theology part. Theology part is run by basically what your theology, degree in theology, diploma in theology, Mukayo International University, Ngao University. Ate nembera mune line ya theology, kolagana na America, nga accreditation mwetambulira ya America, ni survey nenge bagirabiramu ya cha America yetuyamba kubanga ekiriza n'omuntu abadde nga akola emirimu gy'amaanyi okukwako ne watandika gye bayita program gye bayita nti Christian Culture Mentorship Course n'otandika ng'olina small education n'ogenda ng'okulaakulana ng'ovudde ku certificate ya mentorship n'ogenda ku advanced n'ogenda ne ku diploma n'ogenda ne waggulu bw'otyo eyo nga abakuwa degree eyo by America in conjunction with our International University. Nobeera neeno ng'omuntu amala kumala HSC n'afuna principal bwesti n'alyoka ayingira mu university. Kati no ekyo tekiri realistic because preachers batandikira mu ki preachers aloka bulokosi ngasi bambi ng'oyo wingambye kubanga yali okubuulira enjiri n'agenda mu maaso n'akulakulana mu njiri asobola okuyita nga abasiraamu bamukola noveeno wansi nga mutambula mu layini ya kisiraamu nga tekiise mu yonna ebweno naye nga kiri mu layini eyo kubanga kintu kiri spiritual kati ekintu eyo layini eyo waliwo layini eyo kati naye nga teri si Bible school nga buli kisomebwamu kiri very high standard university abantu abayita mu layini eyo abasinga obungi z'omu ku abo abasomesa kakati nno baba very very thorough very quickly ne babeera nga basobola okusomesa society n'amagezi nga basomeseddwa amaanyi myaka 2-3 ne babeera nga basobola okuba very bright okusaninga mu bantu ng'abakulembeze baabwe. Professor, degree ya theology mu Kayuwa International University ya bbanga ki? Degree ya myaka 3. Diploma ya myaka emeka? Naye ebeera ng'ebiri awo. Ng'ebiri. Esobola okwezaanisa. Olwaleero luno abayizi boogenda okutikkira mu theology diploma ogenda kutikkira bameka? Ekyo siza kukyogera kubanga sina buyinza kwogera kintu ekyo nga chancellor nga director ebyo bibeera mu bagundi mu management team. Tuyina amawulire okuva mu nsonda enneekusifu
nti kubagenda okutikkirwa ku Lwokutaano kuno mulimu abasumba bayitirivu. Si bayitirivu. Batono nnyo. Basaamusaamu bagere. Asala kwogera namba. Kubanga wabadde ombuuza kibuuzo kigamba nti basomye ebituufu. Ekyo tujja kituuka. Nedda. Tujja kituuka. Nedda. Oyagala kubeera kwitiko. Tule Professor. Onzikiriza okumenya amanya agomuge twawulidde nti bagenda kutikkirwa. Mulimu omusumba. Bugabanga gabadde mentioned by themselves. Mulimu omusumba Aloysius Bugingo. Agenda kutikkirwa. Yes. Diploma degree. Asomye byonna. Asomye concurrently ebintu bisatu. Certificate, diploma ne degree. Mulimu omusumba Aaron Mutebyo w'Entebbe. Tosobola kwogera ku linnya lya muntu atakuwadde buyinza kumwogerako. University eriyo erijja kumwogerako. Okay, njala tutunuulire. Should we say abasumba bano abazze gy'oli okusoma bazze kusoma lwa pressure eyateebwawo nti omuntu atalina mpapula taaweereze? 2015 Bugingo yalowooza ku kintu ky'okusoma na approaching International University. Omulundi gumu kidde omulundi gumu 2016 waliwo pressure mu 2015 ng'alina abalabi bangi abamuwalana biki yatandika ministry ye mabegaka w'emyaka egyo kakati awo n'aregisterya quickly kakati n'atandika okukola ebisookerwako ate n'okumutunuulira nga tumuexamininga ebintu bingi tuexamininga n'ebintu byasomesa ku TV yalina omukisa ogwo netumuwa max kubanga ayamba society. Omuyizi asomye ng'ebintu tebiyamba society abangaso ki mu American system omuntu yayogera mu public bibeera ki bitwalibwa nga bwabanga biina academic value biweebwa ki biweebwa biba credited bamuwa credit for that. Si nyingi nnyo credit z'omuwa. Ensomesa y'omusumba Bugingo nange enzikaanya nayo wadde ndi musiraamu mbeera ku TV nenzikaanya ne preaching ze. However neera n'olumu bwe mbeera ku radio era nzikaanya nazo mbeera kuli nempuliriza bwenti bingi byakuyambye nemuwaawo katiiki nemwongera katiiki nemwongera ne katiiki nemwongera ne butiiki obulala bungi. So preaching ze nze nga omusiraamu nkugamba teziina specified religion but abuulira abantu. That's the reason why alina enkizo ku bantu bangi sibona abamu International University ku bantu bangi mu ggwanga abasomesezza ebintu ebitayambye society. Kyannaku nnyo tuyiteko mu butabo obwo bw'owandiise. Ndaba obutabo obuwerera ddala awo obuli obutabo 7. Tetugenda kutunuulira butabo buno kamu ku kamu olw'obudde. But let's have them here. Let's have them here. Professor, obutabo buno bwa nnimi ki? Luzungu. Bwonna bwa Luzungu. Si bwonna. Obumu ndi Muganda. Oli Muganda. This is English. This is Luganda. Kano. Kiri kano. Kano kavunula kali. Ndia bukyusa. Working miracles okukola ebyamagero. Era ndaba ne cover langi ze zibyawula naye kifaananyi kye kimu. Nenze nakakyusa mu Luganda ako. Naye nga bombi bubwo. Thank you. Professor, kikutwalira bbanga ky'okuwandiika akatabo? Kusooka akatabo kawandikanga tondakawandiika. Kitegeeza ki ekyo? Kubanga akatabo ngaako Working Miracles nakawandiika nakafulumya 2003 nibyo ebikalimu experiences the 1977 plus plus education accumulated during that time esobola okunyonyola those issues mu sensible logical way. Kakati then akatabo ako nekola ki nekafuluma kati akatabo then oluvannyuma okukasa ku mpapula just the last stage niyo otambula owandiika ng'ennyiba bwe ziri oluyimba lwe nduyiza
siwe nduyimba soka nduyimba nga ntambula nzekka wandi muyimbi oluvannyuma nentuusa muki munyukuta ngabo onnayo aka staff notation nyimba zange za Calvary Cross Choir. Calvary Cross. Enyimba ezimu nakwenda oli musemo ozimanyi. Choir songs. Ozimanyi. Yeah. Tonic Solfa. Omanyi zo ndi musofa. Tumanyi luyimba babona nnyo munseye kizikiza. Tulumanyi? Ndumanyi ta. Yonge ngenda ku maso. Banji ne badoba lwa butamanya. Okay. Ate bayugumichunga tulimanyi. Njala tutunule. Professor. When is that special time jobera nayo ngo wandika obutabo buno? Obera mu mbeera ki? Mood ki? Ere environment ki? Ngabo tuli wano kati bitwandise bitogedde wano singa tandise kuwandika katabo singa dda bingi amawulire gayitinga neyo nti abantu bafa n'obazuukiza wakazuukiza abantu bameka 17 baliwa yakati ekisenga tubadde n'obudde naludde nkuleetera data wenyisagala kuga kintu nga siise mu data kati ekyo kizibu. Thank you. So abantu bano 17 wazuukiza webali balamu batambula bakufaddi abamu simanyi sinza Katonda si buli muntu nti muzuukiza naye Yesu Kristo ngabo bwemanga nalaba Yesu Kristo asobola kuzuukiza anybody era azuukiza abamu gamba naye tulikola n'ebisinga ebyo. Thank you. Awo nyiri kuzuukiza abantu wenjagala okumanya abantu bano bozuukiza obazuukiriza ku ssente mmeka? Ekyo sijja kukiddamu kubanga tekina sense. Omuntu obanga yafudde omusaba otya ssente abamuliranya abantu be ate abayamba mu kukunsi. Okay, abantu bano we bazuukira bakuwaayo ki? Tekyetaagisa era bomba abaana bato. Thank you. Ate ababusiddamu kubala gwakubiri baba tebazaawa buzaayabo but wali abamu yakubidde essimu yakubidde mukyalo w'essimu namugamba recently nti beera mu kanisa omwo bandeetamu nga banzija Mengo Hospital nga nafudde bangobye mu ddwaliro nga nafudde n'ebbaluwa wange weziri kati ninzuukira. Professor ozuukiza bazirise oba bafudde ng'omukka ne gugwera mu ddala tebalenya kutegeeza ekyo tojja kumpa budde bumala okunyonyola ekintu ekyo n'ebyo byonna byonna nasoma era bimanyi. Thank you. Nkunyonyole tuwali budde tujja kukitunulira olala odese mu bbanga awo tujja kukitunulira olala onyonoonye kubanga omuntu ajja kugamba osanga ono kyono ekyo kyoyogedde yajja okutwala ekyolowoozezza ate ekyange takitutte naye let me tell you the truth briefly. Yeah, okay. Manyi everything having to do with science era mu bisomi manyi fainting manyi everything about being in a coma manyi everything about clinically dead I know everything about brain death I know everything about biological death kakati bwembanga njogedde bwentyo nengamba nti omuntu yazuukidde nekyala ndi muntu respect batalimba sagala kuswala muntu kumfinding out nabadde mufere nadde nimba kati nto kimala. Thank you. Awo wennyini kukuzuukiza abantu omuntu nga banamuleeta gy'oli omuzuukize aba afudde kumala bbanga ki? Abamu nnaku 2 abamu bafudde for more than 10 hours abamu basanga waliwo benasanga mortuary nga balindiridde bafulumya batwala baziika. Mukyala we nanona n'abasawo ne banona wano nemulagira bamuyita Reverend Muyokaano yali yabayiganga eyo nga akulembera Church of Uganda gye bayitawa Kikaaya kyakyo mukulu w'ettwale yali afudde kusaawa 4 nebanona saabi ez'ekiro nindagira n'ava muki mortuary ne bamumbaza najja wano. Abantu abo bobazuukiza baddamu okutegeera bulungi nga bwe babadde tewali n'omu eyali azuukidde n'atasigala nga bwe yali ategeera. Okay. Lastly about kukuzuukiza abantu ono eyabadde e South Africa mu nsi za South Africa wansi kiddemu bulungi gumu yabadde mufere ki ekimufuula omufere ebyo byakoze byonna byabadde active nga bwenda drama comedy abekika ekyo gye bali foolish people like that one ne wali nabazuukidde ebituufu. Okay, Professor
Lastly, nga tuwunzika. Do you subscribe to Interreligious Council? No. Why? Because I have an open door policy to everyone. Interreligious Council, buli omu are welcome to come to me. Nango genda gyali. Okubeera mu kibiina tekimeka sense. Ng'abantu abamu abalokole byenkulembera abavudde mu kiwempe tebakyagala. Therefore, I prefer not being a part of it, but being a part of those organizations that were locally, no open, as I've been all the years, to the Catholics, Protestants, and Muslims, and all that. Thank you. Yeah. One more time. Thank you. You're welcome. Atulaba yunajo sinziro kubanga atulaba tutuse ku nkomerero y'okunyumya kwa fobe mbozi yaffe era nga njagala kubanga nkwebaza abadde atugoberera. Abantu bwe bati bwe tubafuna interview ziwanvuwamuko olwa information gye balina nti eri rich ate baba balina okunnyonnyola every bit of everything. So awo nno ne nkugamba omulungi atulaba nti okubalaba bano oba olina okukiwa obudde. Njala kwebaza abadde batugoberera yonna kuva gye twatandikidde paka we tutuuse essaawa eno. Njala kwebaza ttiimu gye nkoze nayo omukulu Idris Lukwago webale nnyo, omukulu Mugoya Daniel webale nnyo, Kiza Clement webale nnyo, nga kwotadde n'omukulu amanyiddwa nga Tone Senabulya. Nsembyayo obubaka eri omukyala amanyiddwa nga Mary Ngabire. Dr. Celia Kayuwa. Dr. Celia Kayuwa. Badenga mugenda kugamba oyo tukaba naye abantu. Kati nyo professor waliwo omukyala yangambye yaweerezaako wano ali Bungereza. Bamuyita Mary Ngabire. Mchala ali Bungereza bamuyita Mary Ngabire. Yaliko wano mu buweereza bwo. Era bwe namugaye nti nzija okunyumyamu naawe nangamba omuntu mirira. Yemnange. So, professor nkuwaddeyo esikonde emu otumire mukyala wo. My wife, twesubiza ebintu bibiri. I'll always be her dream husband. Good. And she will always be my dream wife. Good. And we are doing it. Good. Thank you, my wife, for doing it. Neyanze nnyo taata. Omukama abeere naawe. Naawe abeere naawe. Amiina.